kati osobola ogifuna. Bakubuuza bingi n'ofiringa nervous. Omuvubuka oluto, Brand Beats, how are you? Tukumanyi ng'omu ku abo baproducer abalungi. Sooka obuzeeko ku balabi ba ABS. Abalabi ba ABS mwenna mwebale kugyekuumirako, mwebale kutagivaako, basaba mukibeerereko ddala. Yenze Brand Beats, naye nga manya amatuufu nze Nduga Brian. Yamama. Tukumanyi nti oludde mu industry eno mu bbanga ettono ate n'okola erinnya. Ekyali ku mugenzi. Mugenzi Dance. Yakikuba mangu mangu. Ate n'amala n'atuvaako. Ate tetubalabamu mu ekyo. Kumujjukira. Nze ndowooza just lwakuba tetunnabeera nnyo ndowooza mu kamera nga ye muntu omu gwe tutayinza kwerabira kubanga alina kinene kyeyakola ku industry yatugattako nnyo. Alina bingi bye yakola tetuyinza kumwerabira tuti. Twalabyeko ebyayise ku social media ng'entaana ye ekoze eki side gw'olowooza ani yakikoze oba kyabadde kituufu oba tekyabadde kituufu? Toyinza kumanya ani yakikoze oba atakikoze naye nze ndowooza nti wandibaddeyo enteekateeka eyambako naddala okuzimba entaana ya muganda waffe. Singa avaayo omuntu yenna nze ndowooza nze omu ku bantu abayinza okuvaayo neŋŋamba nti njabaako kyengattako oba mu kusonda oba ssente oba obuyambi obwetaagisa kubanga ndowooza nti kikulu ku lwa industry kubanga muganda waffe alina kyamanyi kyeyakola. Kyogamba gwaliyo weka temulina kibiina? No, tulina ekibiina abakiyita APAU kitwala baproducer bonna mu Uganda. Ndowooza nti tebatudde era tetutudde bajja baako kye bakola ku lw'omulimu ogwo naye ndowooza nti n'abayimbi oba n'omuntu yenna ayinza oba nga si muyimbi oba nga muyimbi asobola okuvaayo n'abaako kyakola. Emyaka giri emeka gy'omaze mu industry? Emyaka nno gimbuzabuzaamu gye maze mu industry ensonga nkuze ndi mu production nkuze kyendaba ng'omwana wabeereyo ewaka ng'akuze banoga mumwanyi ewaka kiyinza oba ekizibu omugamba nti omaze emyaka emeka. Ekigambibwa nti wayitira ku mikono gy'omugenzi kyali kituufu? Sirowooza nti kituufu lwa nsonga entandikwa yange Danis saamulaba nako saamitingako naye okuggyako nawuliranga emirimu gyakoze naye nga saayitako mikono gye. Kati magezi kigoowa kwabo abayimbi nsuubira nti waliyo abayimbi be baakolera ennyimba ezaali empitirivu ng'ate ne zikola hit ate tebakijjukirangako nti katugendeyo tukole ki tuteekeko tuzimbe ku ntaana. Ku ndowooza yange siyinza bassaako musango kubanga nabo mu kubayamba nabo bamuyamba. Ndowooza kiba ku muntu sekinnoomu kugamba nti ng'alumiriddwa nga oba yamukolera oba teyamukolera n'avaayo n'agamba nti kambeeko kyenkola ku lwa industry oba ki naye nga tekiri ku muntu nti kyatteeka gundi yankolera nina okubaako kyenkola. Kiba ku mutima gwa muntu. Kati nga gw'osuubira ki enayo ki nga Brand Beats gwe tumanyi producer aliwo akikuba ennaku zino? Kyenyinza okugamba abantu nti basuubire bingi kubanga situdde ngezaako okufumba wano nawali okubaako nange kyencreatinga mu industry ngatteko ng'abalala bazibagana. Tulina abantu abamu ebigambo byayitinga naawo nti muteera okukozesa abakazi boli muyimbi ajja omuto mu industry eno ng'ogenda osooka kumukozesa n'olyoka omukola ki omukolera kyayagala. Kituufu? Siyinza gamba nti kituufu oba si kituufu naye nga kyenzikiriza nti bivaayo nga bwe kiba mu mirimu emirala si mu production mukka nti ne bamanaje eyo gye babeera mu zi kampani nabo era bibaawo omwana ajja osaba omulimu producer banno ku nsonga eriwa ku nsonga eyo yayogera